Natera nga oli muwuliriza ate era nga oli mulabe mulungi nnyo wano ku Prejani Media TV nkugamba nti ekyo okola ky'amaanyi nnyo mwana wa maama okubanga oli mulabe ate era nga oli muwuliriza ng'okomentinga no likinga no sharinga kakati nno olugambo olumaze okubanga lumaze otuuka ku mmeezi zaffe eza Prejani Media TV teruliiko kubuusabuusa oba ki naye nga lwambu kigambibwa nti emabegako awo mwana muwala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa yagobebwa okuva ku Bukedde TV oluvannyuma lw'okubanga awagira ekisinde kya People Power ate nga bali bamulabula dda ekisinde kya People Power akiveeko n'agaana ng'ate Bukedde TV eri under Vision Group ate Vision Group shares ezisinga za government. Kakati nno olugambo olumaze okubanga lutuuka ku mmeezi zaffe lugamba nti byambu mukyala mukulu oba mwana amanyiddwa nga Flavia Namulindwa akadde konna ajoininga NBS. Agenda kuba joininga NBS giyite Next Media era agenda kuba alina program gyakwasaganya ng'ate era ya miziki. Fane ku Prejani Media TV twaga tuwenga tukuwa updates ezimaze okubanga zituukawo. Naye nga ekiriwo kya Flavia Namulindwa soon agenda kuba ajoininga Next Media ate abeere ng'akikwasaganya bulungi nnyo nga bw'okiwulira oluvannyuma lw'okubanga agobebwa ku Bukedde TV. Kale katusuubire nti embeera oba ejja muyisa bulungi nnyo ng'agenze ku Next Media naye ng'era ekiriwo kyekyo ekya Flavia Namulindwa. Bale kubanga okyatukumiddeko amawulire mangi gakyajja likinga okomentinge osharinge nawe abadde tannaba kukomentinga no commentinga subscribe and you share. Thanks for